Florence Nampijja mwina Masaawo ng'ate ayina byagamba ogenda kubanga akatambi okeerabira ku Masaawo era nga ne TV presenter Linda Dani avuddeyo n'akakasa ensi yonna nga bwali omulamu si mulwadde wa sirimu ng'abantu ate wamma babadde bakirowooza era nga Bukenya Media y'omu ku baakumyemu omuliro. Bad Black mwina Masaawo Grace Kani naye ate avuddeyo ne yeebaza byonna ogenda kubanga obifuna wano ku Suvia News Extra. Mugamba mutya mwasibi mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyogera okusabira mwenna abalwadde abakosefu lisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'eddwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi mukwano mukubireko enamba y'essimu weeryawo sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omukyala Florence Nampijja onono ayina akalowooza akakulu ennyo kawadde eri mwenna abantu abajja nga mutandise emirimu gyabwe naye ne batandika ne babagala banja nga babagamba nti temugenda kumala. Kakugambye mukwano ebigambo tobiwuliriza bekasuka eri akugambye nga gwe bikuyita mu buyisi mu matu okola ekyo ky'owulira ekikuli mu bwongo olunaku lumu Mukama ajja kukufiira. Kwekiririza mu kikulu bangi batumalamu amaanyi mu ngeri ez'enjawulo naye gwe teri Mukama gwe yakola kuba bubi. Wekkiririzeemu bw'oba olina ky'oyagala go for it. Bw'atyo munnange omukyala Florence Nampijja bw'asobodde okuvaayo okutegeeza omuntu yenna akumalamu amaanyi gwe muleke ayogere naye nga obifulumya tobiyingiza mu bwongo. Abantu abasinga ekibaleetera okulemererwa omuntu wajja n'akumalamu amaanyi ng'ate obiyingiza mu bwongo obwo okivaamu era ng'olemererwa. Munnange okutambula kulaba okudda kunyumya omanyi bagamba ky'olabye omu kikussa mawuuno. Ono omusajja gw'olaba musajja mukulu ayina n'abaana n'abazzukulu naye omusajja yeekozeza ebintu mu kavidiyo bannange kyetaagisa nga namwe mukyerabiddeko sooka olabe ekyabadde mu katambi. Mukama Katonda tulaga luddawo nga n'abantu betuwa ebitiibwa beekoza by'abaana bato. Bwe tweyongerayo ne Grace Kani ono n'omunnaye nga yavuddeyo ne yeebaza Mukama olw'okumuwonya addition era ng'abadde amaze nayo emyaka 6 ne munnaye twebaza Mukama ate eyamuwonyeza era tusaba awonere ddala ddemu afuuka omukyalo ow'obuvunaanyizibwa. Ne munnange ennaku zino n'ettama lyonna lyazzeeko ngamba n'akabiri kati ayina naye mabega kaawo Grace Kani yenna nga tategeerekeka alinga omulalu yenna bannange ne twebaza Mukama ate eyamuwonyeza addition eyo era nga bazze munnange ne basinkanako ne Bad Black jjukira emabega kaawo beeyisaamu eggaali. Bad Black n'atuuka n'okulangira Grace Kani omwana we nga waali obulwadde buno obwasirimu. Bannange Grace Kani kyamunyiiza n'akaba amaziga naye n'alangira Bad Black biyitirivu nnyo naye munnange bazzeemu ne baddiŋŋana era nga buli omu yasonyiye munne nga wengendo bateerako akatambi ate maaso wano nammwe musobole okuba nga mubeerabirako bannange ate abalabisa nga beevuma live ku live kivumo ku kivumo naye munaye bamaze ne baddiŋŋana nenga Grace Kani mukwano awo woolinywera. Hey Baba. Hi. You look so beautiful. Thank you. Oh, I love you. Bad Black ne Grace Kani munnange we bati ate bongedde okulumya abo bonna abaatokomoka omugambi mabega kaawo we beeyisaamu eggaali mu kiseera kyekimu muyina maaso wano ng'ate awaana bitya bannange ayogera birungi byereere ku mukazi bandi ono omutebe alinga lubirizi mukozi tobeera ku Snap talina na TikTok account wabula kayina laavu nkalaba mutukuba laavu nekakuwa bupeeke ate nagambye nti okuna emyaka 5 kubanga taata Jesse alina emyaka 5 mu 2 naye musiru. Nze mbadde sifunanga chance ya musajja gwe nzaalamu ategeera bonna basiru. Ono omuto yalina ku magezi abeeredde bulungi akuzizza abaana kati akimanyi bw'ogenda ebweru akimanyi ky'ogenza okukola takulondoola nkozesa magezi nkozesa magezi gange so it's not all about sex. Yeah. Because onganga amanyi mukazi we is a pocket picker. I love that. Amanyi mukazi we asobola okukozesa obwongo n'afera.
either way waba waddeyo sexy it must be worth it. I don't so no question. No, achimanyi sina chiteekamu because for the past 6 years tetukyusanko password za simu. Nice. Takyusanko yes kyusangako yange simu yange waba yagala nga yaginchargingira n'ekyo kubanga nze neeba kamangu. So kebera ku masimu geno labo bwala nga umwengo. Sitera teri bwala mmwekuba. Teri ze sibalaba kubanga like ina Snapchat account we share we use that in the media platforms zange it's the same password nezize. So kati Snap ya eri private you cannot send him a message okuja ku buli ba mukwano. Taina TikTok account wala bunavawa. Facebook jaina ya Facebook yo kuva msinya mpaka senior 6. Ne ex go yaina yankubirako like 5 years ago. Yamukubirako 5 years ago. 5 years ago. Line jaina yabula line jaina impyeri bagisalako. That's nice. Ate ne bwaba asazeewo. Nze mugambo raise the door is open. Tatugana kubanga ate sikirungi nnyo kwesiba ku mwana w'abantu. I know. Badi Black bwati omunange ye kusirimu daddy we afiirawo ne munange ebintu bizibu olengera Badi Black atula maka nakakana weewaawo yadde yalabira omusajja yalinga omusajja ewaka naye era munange ofundwako okusinga oliwe yali agenda ne yeetunda naye munange agambye nti akazeeke takakomyanga era n'omusajja akimanyi nti omukazi gwali naye mukalabakalaba ebintu ebyo tabisimagiriramu kale munange bwe tweyongerayo oyo nno omuyimbi golaba ali ku stage era ng'akyamula bantu era nga nze abuuza UCC ono temunaba kumulaba nga kisusse omusajja okweyambula empale n'asigala mu kawala ak'omunda bannange naye waaye tomanya buli muntu wamu abeerako ensanyusa gy'asanyusaamu abayimbi be tulengera Gloria Bugge nga naye alina ensanyusa gy'abasanyusaamu nga n'olumu ajja nga tayambadde empale ate ng'ayambadde akasikaati kampi kamukomeeri bwe tuli kale bwe tweyongerayo ne Pastor Tumwine Abati ono n'olunaku lw'ejjo munnange ate yasazeewo asabireko Dr. Jose Chameleone munnange yamusindikidde essaala eri kugamba erimu okuwonyezebwa nga nammwe bwe mugenda ogiwulira maaso wano. Muganda waffe Chameleone muddwaliro gyali kozesa abasawo bajjanjaba ebituufu atobere naye tusabye mangu ddala tuwulire amawulire amalungi nti awonye ate mwanaawona muwonyeze ddala obutaddayo mu ddwaliro kubanga eggwanga likyamwetaaga. Amiina katusabe oyo omuyinza w'ebintu byonna era omusawo mu basawo ate munnanga gw'ola omukono gwe ogw'amaanyi oguwonya munnanga ate gutuuke ku muyimbi waffe Dr. Jose Chameleone munnange naye nga buno obudde takyatiisa nnyo amazima nga luli embeera gye yali mukatasobola n'okwogera obulungi n'eddoboozi ne livaayo nga wamma abasawo bo omulimu ogw'amaanyi bagukoledde ddala naye buno bino byonna abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 070736 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bwe tweyongerayo ewalinda ddane ono n'omunange nga TV presenter ono omwana yali anyirira era yabeerakoko ne video vixen mu luyimba lwateeka mundaawo olw'ababitu sipanaye nga kyaka bulungi kirina mahiipu olufeesi lekaleka kubona omwana muwala buli kimu kyonna akiina ayinamuko kasente bano abawala abayimiridde naye munange ennaku zino obulamu badde bugwawo yenna akoze alabika bulala amaaso gaguddemu amatama tegakyaliko abantu ne batandika ne bagamba mbu mulwadde ayinza okuba wammanga yakwata mu kavi
Kavera nga yafuna HIV olunaku lwaleero avuddeyo n'akola live n'akakasa nti munnange ebintu bye mwogera ku bya bulimba ye talwalangako just yayagala kwekoza There you go. How to use the Aura Quick HIV self-test kit. Number 1, you will need a timer. I have a time the test. Got it. All right. So I think it's like 20 seconds. This is 20 seconds. 20 seconds. Yeah. I'll use a stopwatch. All right, stopwatch. The kit contains a test kit, test and instructions to use, and a disposable bag. Where's the disposable? All right, there you go. Your test kit contains 2 pouches. Rebel, how are you doing? Found it. Can we? So wait, quick. All I need to know. Excuse me. Are we talking to the right people or we are talking to people who are employed? Emerson? Remember, this all the English. All the English, yes. That is it. Eh? There you go. We won't hear you speak English again for the next 3 years, is it? All right. He'll be back. Wait, what was I doing? I'm reading the instructions. You hit the paper. All right. This is supposed to be. 3, your test kit stir. Open the pouch containing the tube. There you go. Remove the cup. Oh, I'm supposed to put it there. Yes. Have you removed the cup? Yeah, got it. I'm supposed to place it here so you guys can be able to. Okay, do not pour out the liquid, do not drink. Slide the tube into the stand. To which stand? That's here. okay, Got it. I did it. I did it. Tear open pouch containing the test device and Got it. remove. I started with that. Okay. In my defense, I didn't know which one is fast. Alright, do not touch the flat part with your fingers. Do not eat or swallow the preservative. Okay. Press the flat pad firmly against your gum and swallow it along your upper gum once. And your lower gum once. Yeah. So upper gum. Yeah. There you go. And lower gum. And lower gum. Same time. Once, yes. Oh yeah. What's the bite to them? No, we just it's time for reading the results only. Yeah, read. Yeah, where is the? This is not in English. This is not in English. That's all. So as you can see, it says what? Let me look at the picture. Because we made it to 20 So minutes. if you see 2 complete lines, even if the line is faint, means you're HIV positive. Linda Dane bw'ati omunanga ate avuddeyo n'akakasa nti munnange byonna bimujwetekako mbu yalwala siriimu osimanyi biki banange si bituufu naye nga eyabitandiikiriza abadde Bukenya Media yavuddeyo n'agamba ne mwana gwe ekisuusi singa buli kadde obeera oggwawo olabika bubi biki ate nga wali muwala alabika obulungi amazima buli muntu yenna alinda Dane owa 2022 n'erinda Dane owa kaakati owa 2024 amazima we beesanga basobola okweyitako omusajja Bukenya Media yabadde mutuufu so kulabe wana Katambinga naye ate ayongera obbikaatiriza era nze Linda Dane nedda onaatusonyiwa tetulina tukuyita oli munnayuganda gwe twagala abeera obulungi omukyala yalalabika obulungi what went wrong kyekyabaawo gwe wakyagala oba mbeera yajja bwetyo ate si mbeera kubanga oli mukyala eyeesobola gwe weetunulira mu ndabirwamu weewali ne kaakati vidiyo nzibateereddewo gwolaba kikusanyusa toyina musajja akugamba tino mukwana ojolaga wafu olinga ayisa nti oba oli kaakatuli ketutamanya akalala akavudde ku bino ebituli bye tumanyi nti oyisa mukyali ayina ettama ng'alabika bulungi ng'ayina akazigo kati wafuuka waluba eyayina ebbina kati woli wa mutuli kati n'akazigo tekakyalina makulu ku ggwe kubanga kati akazigo kali ku kintu ku figa etali ntuufu era zibikirawo funawo erinnya ly'okookerawo tumanyi kati nno kati olabikira ddala bubi omukyala yali omulungi ng'alabika bulungi nga buli omu akwegomba nga ne bapulezidenti banno bonna beegomba kati oli mu kye bayita diminishing return oggwerera ani ateegomba ku Linda Dane toyina muntu akuwabula toyina ndabirwamu wuwo waka okulaba nti nno waliwo nali nfaanana ntya ne kakati nfaanana ntya ate kikwewunyisa oyinza okuba nga okyayambala empale ze ez'omunda kati zikulebera bw'obanga ze wayambala mu bunene luzi oyambala kati zikulebera n'omusajja gamuuno yabaaki
era omuntu ne bazadde bo bennyini kati tebali bulungi bagamba muwala waffe yabaaki toyinza kungamba nti kati gwolaba oli bulungi ate kirabika wakikola okyagala kubanga kati wepositinga n'okwepositinga singa wakikola toyagala wandyekwese onywa biragalalagala gwewayagala wekoze bootyo wenna olinga omusokolemu ebyenda nti kati sisitimu ey'omunda baagijjamu eri wali wabbali oli nkiwowongole empute nze ndaba tonyuma siina bwe nkuyita niye oli munnayuganda yalalabika obulungi buli musajja gwe yeegomba gwolaba abakwananga luli ne kakati be bakukwana olinga ayisa nti oliko ekituli ogwerera oggwamu omukka abakazi maagala nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano tubayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadala kafetano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyinkiriza enkwaso ze n'okukyawo bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyinkiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias